Yes, nkulamusiza boss. Ogamba otya webala okutuweereza. Amanya gange yenze Eddie Mezaya. Ombuuziza ebibuuzo bingi, ebibuuzo biri 5. Naye mukama wange sijja kunyooma, ebibuuzo byo kambiddemu kimu ku kimu. Ekisooka ombuuzizza nti baani oba omuntu akwalifayinga atya okubeera ku blogger project. Ekisookera ddala simanyi blogger project kyeki, era sikimanyi naye nga nange nkiwuliranga ggwe munnamawulire. Blogger project gye nali mpuliddeko naye yannema okutegeera omwami gwe bayita Isima All Access ye yakola proposal ye n'agitwala mu State House era neeyita ng'ayagala kukumaakuma ba bloggers babeere wamu. Ekyamazima idea ye nnungi nnyo era nange nagikooneramu. Jjukira nti Eddie Mezaya nze payoneya w'abalenzi bano bonna oba abakyala bonna abeeyita ba bloggers. Naye nga bw'omanyi nti omwana osobola okumuzaala ate n'akikinala, kati abamu balowooza banene okusinga Eddie Mezaya, ekitasoboka kuba tosobola kukula n'osinga taatawo. So project y'aba bloggers nze ndowooza buli muntu yenna asobola okubeera blogger. Ate ekigambo blogger ye muntu yenna akola ekintu oba akola posts nga posts ezo ziri informal oba ziri formative oba ziri edutainment nga Bobi Wine bwayogera, oba just information kyekiri kyempisa informative, oba ye ng'ali ku criticism. Kati blogging gwafuuka omulimu. Abantu bangi bafunyemu emirimu bagaggawadde, abantu bangi bafuusa ab'obuvunaanyizibwa. Nze Eddie Mezaya n'akalambula ensi 26 gwa blogging. Mama wange yali atunda myera wali eri ewabigala emitiyana era nakati gyali ne takyabikola. Kyenjagala okulaga nti blogger asobola okujja mu mbeera esekererwa n'ofuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa, abantu ne bakwagala n'otuuka n'okubeera nti nno omuntu nga ggwe ali ku TV osalawo n'ogamba kankyaze Eddie Mezaya mbereko kye mubuuza. Ekibuuzo ekirala ombuuzizza nti nali njogeddeko ne Balamu 1-on-1. Answer eri yes. Naye nayogerako ne Balamu mu 2007. Kati bw'obala kati gye myaka 12 egyakayitawo. Balamu nzizemu okwogera naye nga ndi ku ssimu, naye nejjusa ne ŋŋamba nti singa Balamu namumanyirawo nnyo luli, kuba lwe nayogerako naye mu 2007 Balamu yali just ng'alina emirimu gye nali mwagalako, yali promoter ate nga nali njagala nnyo ebidongo. Kali katono nnyo n'akaseera ke natandika okwogerako ne Balamu ku ssimu, omusajja ali open, Balamu tayagala nkwe. Kwegamba ye musajja agamba nti nusu 5 ne zibeera 5. Era Balamu akuyingiza mu ddiiru n'agamba nti Eddie, ddiiru ezannyibwa bweti balina okuggwa, onookirya nti nja kirya. Bw'ogaana takaka. Kati oyo ye Balamu era nejjusa era nsaba Mukama Katonda akuume omukwano gwange wakati wange ne Balamu. Ekibuuzo ekyokusatu ombuuzizza nti nakoma ddi. Nedda, ombuuzizza nti nno bwe nagenda mu State House kiki ekyabaawo. Njagala ntegeeze bannayuganda sigendangako mu State House, sisisinkanangako president. Kino njagala mukitegeere. Naye njagala mukimanye nti President Museveni ye muntu asinga okubeera faani wange. Angoberera nnyo kubanga ne laptop ye gy'atambulirako oba gy'alabirako ebintu bye alinako video za Eddie Mezaya z'alaba. I respect President Museveni kuba ye president w'eggwanga. Ekyamazima kyekyo mukkirize mugaane. Era president olina okumugondera. Gavumenti gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu.
ekirala ombuuziza taata nti osobola okulya ssente za pulezidenti Museveni ate n'otomuwagira. Amazima gali nti nze ndowooza kyangu nnyo kubanga pulezidenti Museveni tajja tuula mu mutima gwa muntu, era bangi abalidde ssente za Museveni nga tetumanyi gye bagwa, nga basirise ssente baziriiridde mu kaama era nga tewali muntu n'omu anyega. Ekintu ekirala ombuuzizza, kanyongereze ku ekyo, ssente za pulezidenti Museveni omuntu yenna asobola okuzirya bw'abeeranga mu butuufu toli mubbi. Lwaki oba olya ssente za pulezidenti oba olya ssente z'omuntu ate n'ototuukiriza ndagaano? Kati nno n'olwekyo nsaba abavubuka bamanye nti bw'oteesa n'omuntu endagaano gikole. Kaakati ekibuuzo ekirala ombuuzizza nti gwe ne pengepenge mufaaki. Sirina kyenfa na pengepenge. Pengepenge mumanyi abeera wano Sweden, mumanyi munnayuganda, musajja muzadde nga nze anoonya ssente ze, era mumanyi buloga. Naye yafulumizza audio nga njogera naye kituufu, naye audio eyo teyabadde nti nno Mwami Balamu agula pengepenge ave mu struggle. Nedda, Mwami Balamu awagira pulezidenti Museveni